nikakola begati amatate wali abagundi bayitiridde temuyina mazzi era bwe n'abanzize nina bitereza sibe boogera naye omulonzi akusobera emyaka 5 giggwako bwe giti n'akomyawo the same fool manyi kigambo fool si kyakuvuma nti n'akomyawo musiru y'omwoyo kubanga omuntu a fool ye muntu addamu ekintu emirundi emingi nga addamu kyekimu that one is described as a fool sijja gamba niko pumpu anja kubanvu minyi tawo bosu senyo oba imbisol kigwaga jakoza kigambo tokwagamaya kubanga abantu bakusobera you bring back the same fool akoze ensobize ezimwe ez'emidiringanwa ate era babaza kati omulonzi tukuyite ki toto oba nkuyite ki imbecile as a monkey so kakati nze olutalo lwennina kati lunasigaza mu bulamu bwange obw'okuba ku nsi kuno nkooyo abalonzi ab'ekibogwe ekikuumidde abalonzi be Uganda okubeera mu kibogwe bwe bwavu okuba ab'ekibogwe bwe bwavu anti kakati ani abuleeta kati kankinyonyoye nakyo tugeze mu economics obwavu buleete bw'oba tunya gavumenti obwavu buleetebwa poliisi enkola gye muleese otegedde kati gamba buulire buli omu wano kumu amanyi omusala gwafuna ku redi bw'owezza ogubalirira kitundu kyagwo oba ebitundu 6 ku 10 balira mu transport naye nga tunakubala kulya otegedde oyogedde ebitundu 6 ku 10 emiliyoni nze gye bampa wano ndabira ddala nga tenna nakye ekola mu butuufu otegedde kakati gwe nno weesiimi kati waliwo afuna emitwalo 10 n'egi asula bugembe asasula ennyumba emitwalo emeka 5 kuliko transport kuliko okulya kuliko okusomesa abaana ate ng'ebintu tubigula mu dduuka lyerimu naye because of poor government policy and the politics going on in Uganda politicking okuzanya emizanyo ebyobufuzi oli n'alaba ekituufu ne yeebuzaabuza nti twatuuka mu mbeera nga ffe tugamba minimum wage esente ezitandikirwako omukozi very good otegereza kigamba most of the employees in Uganda are very much exploited abakozi abasinga they just use them tebalina sente ntuufu ze batandikirako ng'omusaala bunyunyunsi so the government should come up with the policy naye kati policy wejja nga baprotecting abali bainvestor nti bwe tunaateekawo minimum wage bainvestor bajja tuddukako because Africans bagundi gundi kibajja batya cost of living is high naye labor is cheap enyingi za ntono naye ng'enfulumya nnene so sigala operating era mu negative the cost of living embeera y'okubeerawo bintu bya bbeeyi ebintu bya waggulu eri waggulu kakati ate Nabiccu asirize kuba tukuba kugumba kakati ate these whites and Indians and Chinese who come here they exploit Africans because they know Africa there is cheap what cheap labor and the cheap labor is supported by the policy that is where the problem because investor janamanya nti naize ekintu ngatika kati oluzungu n'oluganda omuntu nagamba nti tusobola okukozesa omuntu olunaku olulamba ku 10 and that is okay and is okay with them there is some fool another fool in some factory an Indian omusiru omulala this fool akoze ndi mukamba omwaka guno 2025 akozesa abakozi abawe 1203 buli lunaku bakola mu byuma waliwo ekyuma gwe kyakola ki gwe kyalya wanyumiza emboozi eyo babikweka byonna ne mawulire wano bali bagasoma amasimu gavuga wano ebyo mbiveeko bannange mushoka mulindeko eggulire nabyo limanyi NBS nerifulumya radio endala waliwo tag of war okugafulumya nabandi ne baguma ne bafulumyako nekibuliraawo nenzijano ku radio kyogerako oyina akwesi Lubowa wacho yagala nnyo entalo so nga bakolagana n'abantu abalala abandi badde bayamba there is no safety akola mu byuma ne bimulya and that is okay because some Indian Chinese investor tebamugambako kakati nze bye mbagamba Rockie ndi kugumba aba politicians betugenda okulonda bali willing okulwanirira omuntu wa bulijjo wansi
na yeddobozi lya liwulikanikeko. A fool comes again. Ngenda baletera amazzi. That fool 5 years. Asubiza mazzi. 5 years jiweddeko. Ani mu office. And the fools era Abalonzi. Ne baddamu ensobi yemu kubanga fool yaddamu ensobi yemu. Era naye n'abafuulinga. Naye ne yefuulinga. I have seen it in areas. Omuntu n'ava n'agamba ngenda baleetera amasannyalaze. N'aleeta emiti gy'amasannyalaze n'agisuula ku luguudo ne gituulaawo emyaka 4 ate n'akomawo. They elect that fool again. Kati tekankuwulire. Amasannyalaze mugaleese tugalaba. Era ne polo tuziraba ne bwa tuziraba. But how expensive is it? Can everybody access? The cost of power in Uganda is very high. Yet tugakolera wano. Kati gwosuubira omuntu obutatema muti. Akume afumbise enku. And that is where the problem is, Rockie. Because we are going back to good what? Policies. Kakati baita policy development model. Gana agayayi ne gajigwamu. Nigawandiisa abantu baago. Sente z'omwavu ne zigendera. Nosanga maka g'omukulembeze nga mulimu okuviira ddala family almost yonna. Bewandiisa. Nga bafunye ssente. Kati kyetaagisa okutereza poliisi. Ati ekyeteegisa kukyusa. There is a problem. Abalonzi balina kati okutegeera amaanyi gaabwe. There is a problem. Mu underline the word people power. People power is not for a noob. People power erimu constitution. Power belongs to the people. Article number 1 is it. Kati kubudde muno bali ku radio bampuliriza. Batuwuliza twogera wano. And they are going to repeat the same mistake. But then batuleetera ebintu bye bimu. Atoli omugambe they are fools agambe nti bali kuvuma. But when it is the same thing. Batandise kiri nti Lubowa atandise okuvuma. Ayika yafunye entondo. Kubanga bakankuleko Nabiccu. Nabiccu, no, to be serious. It can't work. Genda otambule ku main street ejinja. Olabe waliwo abaguzi. Abantu bebasi. Mu maduka gaabwe. Balandi road bagala rent. Ontegera kantu wako. Yes, sir. The same fools bazimba oluguudo. Era those politicians ne bajja. Balemesa oluguudo. They inciting the people. Musabe okubalirira. Olide oluguudo weruli. Babasabye ku mu mita butono nnyo ku matanga gammwe. Watch them why oluguudo. And someone comes and preaches patriotism. No, tubireko serious Nabiccu. Someone preaches patriotism. Era twagalanye eggwanga lyammwe. Oluguudo weruli. Bakusabye ku mita. Lubowa, efufu ye budonde etutta. Babasabye ettaka. Mwagaana. Muganye okuwa gavumenti ettaka. Omanyi waliwo saying ebusoga nti ettaka inciting abantu. They are politicians. Ettaka n'omukazi ebusoga. Rockie, genda ovuge ekkubo ly'ebudondo. Nkimanyi kyoyogerako by the way ninayo property. Boche beetaaga. Tuweeko karizaavu bakayita rizaavu. Singa bajjajjaffe bayite bagaba makubu. Karizaavu ako katuyamba nti oba bateekawo enkondo z'amasannyalaze oba payipu z'amazzi we ziyita oba siwegi. Kati wulira ekirala. Baleesa amasannyalaze omugagga aleesa amasannyalaze ku kitundu aleesa omuti. You find a fool. Ngera aga ekikondo ky'amasannyalaze kiri kwekuusaku tekijja kuyita wange kyekuusaku ku itaka lyange. Omugagga abaleetedde amasannyalaze waya teziyite wange. Waya teziyita wange. Batukobye edo diyita waya edo diri ku amasannyalaze omuntu afuna kansa. What kind of biri eyo mu kyalo by the way tegajja kuyita wange amazzi tegajja kuyita wange. Ekikondo mukiteera irala mu itaka lire kyokka ng'enkya ogenda musaba okugajjako. So bannange nze Lubowa ngenda kaddiwa mangwera kubanga ebinnuma bingi ebisajja bigenda kujja ku budaala biddemu byogere biboozibozi byebimu byatandise dda ne ku nnyimbe byogere nnyo ku nnyimbe waliwo ekyabba sente kimanyi okulinnya kadaala n'ebironzire biddamu awamaani n'ekyabalira biliyoni za sente nakyo bagenda kizza era kirayire awa MP ate era n'ogamba wamma nandibadde musirunze okulaba ebiliyoni miliyoni ezo zonna nenzireka nino oditolayo ndirye niimwe naye nga bameka balya naye bameka beyawa mulonde nzalya niimwe obubbi ate omubbi tayawula kyabba ne bwe giba emitwalo 10 nga mubbi era agikola ki. Waliwo olutalo lugenda mu maaso mu Busoga baluneetise bantaddemu era ne ba-employing abantu abagenda kutambula ku marediyo ti buli kigambo kyenjogera balina okiddamu
Lubowa watigira bwati mujjena mukoleki which is okay. Naye omuntu oyo abawa ssente bamusindikira ampe ku ssente. Basindika omuntu ayogenda nange bampe ku ssente. Osirise ekimwa. Osirise omumwa ekimwa. Nengano kolaki? Nogano lya. Nengano okulya. Kati olutalo lyawo. Kakati kyendeta kibannanga abantu mu kuteeko. Ofuna miliyoni 3. Simako. Nze Lubowa Kyemba obusente bwefuna ku radio buli bumeka. Naye nsobola okugaana ssente nnyingi. Ba Wisdom ne Moses ne Bera ne bakola ki? Ne babaawo. Ne basoma. Nembere bwekula nebaka. Nga ssente nakoze eki? Ate obaffe bandakunkunye dda tusobola ozizira. Naye mmwe mwafuuka bisokomyo. Tebaagala kuleka ssente bweru. Bwe wondeseka n'ofuluma studio. Bafuuka bisokomyo. Tebasiimako. Bannange mukolerera abantu. Abantu bali mu maduuka bebase. Bitwayoga amasanyalaze gavavako buli kaseera. Amazzi gabula buli kaseera. Gundi kyekirala. Enguudo tekuli mataala. Business, community. Ani agirabirira? Aba business mbalagirire. Ani alabirira? Government eyina ssente webusobola okwewola. Ne mukulaakulana ne muzaayo mpola. Ani abagamba message eyo? Naye bonna balinda kalulu. The message is not coming out.